kuba si kyakabi era buli mwana kukyesamba buki okujjako amagaali ge gabeeranga agedda nga gandi nebafuna amateeka ne kati buno obudde osaba omuntu nga yewana mbunoze n'eggaali soke tubeere ne ssente. Bw'atyo omwana mulenzi Alien Skin bwe yagenze maaso n'okuba nti alambulula ku nsonga z'eggaali ezisusse. Wano nno yagambye nti eggaali amazima zirabika nga tezikyetaagisa anga bw'ogenze maaso n'okumuwulira nga agenda maaso n'okuba nga annyonnyola. Wabula alinga agamba nti omuyimbi okubeera n'eggaali olina okuba nga olinamukko kasente ekitegeeza akasobola okuba nti kazibeezaawo ne zitasobola agenda maaso nakuba nti zikola ebintu ng'okuba nti zikyaguwa abantu ambuufu omu oba obulala. Anno Alien Skin omu ku bayimbi abamanyiddwa okubeera n'eggaali si yeyeka wabula ne muyimbi munne bwe batalima kambugu mulayini eyo omwana mulenzi amanyiddwa nga Fik Gaza. So alinga agamba nti ne Fik Gaza eggaali agende maaso n'okuba nti azidropinga agamba nti eggaali esaawa zino tezikyagenda maaso nakuba nti zeetaagisa era si kyekintu ekyandigenze maaso n'okuba nti kyogerebwako wano nawali. Amukadde ke ka mwana mulenzi Alien Skin teyalemye kugenda maaso nakuba nti alumba His Excellency Bobi Wine naddala ku nsonga ziri ze agenda maaso n'okuba nga ayogerako ez'okuba nti bambala ebyambalo by'amagye. Omusango gw'okwambala ebifaananyirize eby'amagye gukyagenda ddala mu ki? Andi kwe basinziira nti nno waliwo abambala ebyamagye ne bakola ki? Amukadde ke kamu mwana mulenzi Alien Skin yayongedde okuba nga agattako n'agamba nti mazima naye yajjanga muyimbi muto bwe kiri nti abayimbi abakulu baabagamba nti balekedde bba abaana abato bagende maaso n'okuba nti bayimba ate bo ne bagenda maaso n'okuba nti no badda mu byabufuzi nabo ekitagamba nti bamuleke mu buufu obufaananako bwe butyo baba badda mu byabufuzi oba si kyo naye ajja genda eri mu byobufuzi babimukwase mbufu omukulu endongo yagita n'agitulekera n'agamba musapootinga generation empya abayimbi abato gye bali naffe ne tugiramu abo abato kati ate bwe twajja kale ndoza ne tukula kale naffe ndoza baffe tuveewo tusapootinge bali abato bibuzaabuza naye kati eno gye yavanga takyadda neri gye biganye obimanyi naawe onobbawo gwe weekwasa n'ogamba naye nno banne mumulabira ddala ng'omwami oyo nti ye mumulabiranga ddala olw'ensonga yanemeseza okuggusa ensonga omusajja twamukulekera bitukwase netubikukwasa poziko ngu yakubireeta obiwenzi ate ye gwe twabiwalaba twekola ki? So exactly that was Alien Skin for you. Mwana mulenzi ono buli waafunayo akakisa atera okuba nti eggaali agiyisa ku side eri eya principal mu buufu obufaananako bwe butyo. By the way nga tukyali ku kivulu kyekimu kino ekyagenda maaso n'okuba nga kihapeninga ku weekend. Ekivulu kino kibadde n'amawulire mangi nnyo oba bingi ebyagenda maaso n'okuba nti bituukawo. Omwalina okuba nti mwana mulenzi Alien Skin bwe yali ku stage bagenda maaso n'okuba nti bamugirako sound oba bagenda maaso n'okuba nti bamugirako ebyuma. Wabula olunaku olwaleero amazima gagenze maaso n'okuba nti gongera okuba nga gavaayo ku nsonga eyaleetera okuba nti Alien Skin yali akyagenda maaso n'okuba nga apafominga ne bagenda maaso n'okuba nti bamuyimiriza. Ensonga zino nno azaalimu n'omuyimbi amanyiddwa nga Spice Diana nga bwe tugenda okuba nga tubiyitamu essaawa zino. Nfunye information ejjudde era erimu okunnyonnyola eri mu buwandiike tugenda kuba nga tugisoma tugiyiteeyitemu tufune ekituufu ekyaliwo na lwaki Alien Skin bagenda maaso n'okuba nti bamugirako emizindaalo ng'ayimba. Eyali MC mukadde ako era ku event eno mwana mulenzi Daginice olunaku olwaleero agenze maaso n'okuba nti yawandiika omuko gw'ebbaluwa omuwanvuyirivu nno ddala nga nnyonnyola obutuufu bw'ensonga lwaki Alien Skin bagenda maaso n'okuba nti bamutataaganya ng'agenda maaso n'okuba nti yasanyusa abantu. Ekiwandiiko kino
kiri mu luzungu tugenda kubanga tukimenyamenya tukize mu Luganda ku lwaffenna okuba nti tukifuna mbujjuvu. Yataginze mwana mlezi Bushington. Yagambye nti Bushington, this man right here was the head creative director and co-producer with Michael Uma of the grand opening ceremony of Ham's Nachivumo Memorial War Ground. Nga yagenze maso okubanga ateekawo ekifaananyi kya mwana mlezi amanyiddwa nga Bushington. Bushington abamumanyi mumanyi musajja ategeera nnyo ensonga za sound n'ebintu ebigwa mu koweyo. Dagnais agamba nti Bushington ye musajja eyali akulira ebya creative ku lunaku olwo ku kivvulu kino, era yali ne omukulu amanyiddwa nga Michael Uma, ono yali co-producer ku kivvulu kino ekyokugulawo Ham's Nachivubo Memorial Stadium mu buufu obwo. Dagnais agattako, with all rights reserved to them, they coordinated stage and field on and off performances. Nti ababiri bano Bushington ne Michael Uma be bali bagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya ebyali ku stage bye mwali mulaba n'ebyali backstage n'ebyali off bye mwalabanga maaso wano ne bye mwali temugenda maaso na kubanga mukola ki mulaba. Now, Kati, the reason why Bushington switched off Alien Skinny's sound was because, according to plan, nti ensonga lwaki Bushington yajjako sound wa Alien Skin yeno wammanga, oba waliwo plan efaananako bweti. Fake Farmaker had to invite Spicy Diana for his last song ready to be performed as a collabo. Nti Fake Farmaker yalina okubanga ayita Spicy Diana bagende maaso n'okubanga bayimba akayimba kaabwe aka ready aka collabo, then leave stage and let Diana have a smooth transition. Nti awo ate Fake Farmaker we yandiviridde ku stage n'alekawo Spicy Diana, then Spicy Diana n'afuna transition ennungi okuba nti atandika okubanga akuba abantu direct. Fake announced Diana on stage and boom, Alien Skin's team stormed stage and hacked it. Nti no, Fake Farmaker yagenda maaso n'okubanga alangirira Diana oba Spicy Diana okubeera nga alinya stage, wabula bagenda okubeerawo bagenda okwekanga ng'ate ttiimu ya Alien Skin erinnya stage direct awo wennyini and hacked it. Their DJ took over from DJ Little UG. Nti DJ waabwe yagenda maaso n'okubanga atekinga over abantu n'ateeka ebbali DJ Little n'adda ebbali, then DJ wa Alien Skin n'agenda maaso n'okubanga akola ki atekinga over and started playing, n'atandika okubanga azannya omuziki. The band got confused as their sound was on at the same time Alien is. Nti band yagenda maaso n'okubanga ebintu bigisobera. Olw'ensonga mukadde ako music wa Alien Skin yali agenda maaso n'okubanga ayimba, wabula ate wakati nga music wa Alien Skin agenda maaso n'okubanga ayimba, ne bandi byali bigenda maaso n'okubanga bivuga. Dagnais agatako. Long story short, Bush didn't want to create a fight. Nti okutematemamu emboozi ne tugiyimpaya, amazima gali nti Bushington yali tayagala kugenda maaso na kubanga aleetawo oluyombo oluyogaano n'okulwana. He told them, please do 3 songs and give way for breaching protocol. Bushington yabagamba banaye mugende maaso n'okubeera nga muyimba ennyimba 3 zokka, musobola okubanga mutemera abalala ekkubo olw'ensonga nti mwali mugenze maaso n'okubanga protocol mugimenyamu oba order gye tugoberera mugimenyamu. The guys did almost 5 to 6 songs with talking breaks. Nti Alien bwe baalinya ku stage bagenda maaso n'okubanga bayimba ennyimba 5 ku 6 ate nga n'okwogera bwe bagenda maaso n'okubanga bakola ki boogera. Dagnais MC w'olunaku oba ow'obudde bwayongerako. Time was badly not on Bush's side as boxing games were badly on his neck to stop performances so that they do their thing too. Nti obudde bwali buweddeyo nga
Bushington obudde bumuweddeko talina kyakola ate bano ba alien skin bakyagenda maaso n'okubanga bayimba kyokka nga ate n'abeebikonde bali ku bulago bwa Bushington bamugamba naffe twagala kugenda maaso nakuba nti tukuba bikonde n'okukola ekyaffe. So Bushington Daginais agatako. Spice told Bush to let the aliens do all the songs they wanted till they get tired. Ndi wano kana kawala ka Spice Diana kagamba Bushington nti leka alien skin ne bane bagene maaso n'okubanga bayimba nga bwe beetaaga bakole byonna bye baagala. She would sing another day. She asked her band to unload their equipment so they go. So Spice Diana mu busungu oba yagenda maaso n'okugamba nti leka alien ayimbe. Era Spice n'alagira bandi ye netandika okubanga ezingako ebyuma okuteekateeka okubanga eva ku stage beeyongereyo. Okay? Spice told Bush to let the aliens do. She would sing another day. She asked her band to unload their equipment. That's the part Bush ordered the sound engineer to cut off sound for alien till they leave the stage. Wano no Bushington wagenda maaso n'okubanga alaga obusungu obw'ekika ekyawaggulu. N'agenda maaso n'okubanga agamba aliens agamba engineer oba abali ku sound bamuggyeko alien bave ku stage mbulaga. So everybody abusing producer stroke director Bushington over all these false allegations does not know exactly what exactly transpired. Nti buli yenna agenda maaso n'okubanga avuma Bushington olw'okuba nti yagirako alien skin sound ekyo mukikola mu bukyamu olw'ensonga temwagenda maaso nakubanga mumanya mu butuufu na kituufu kiki ekyagenda maaso n'okubanga kigwawo. So eyo nno yembeera eraga obutuufu bwa buli kimu ekyagenda maaso n'okubanga kibaawo n'ensonga enkulu lwaki alien skin ne tiimu ye bagenda maaso n'okuba nti babagirako music n'okuba nti babalagira bagenda maaso n'okuba nti bamuka stage mbufu okufaananako bwe butyo. Mwana mulenzi Daginais olunaku lwaleero agenze maaso okubanga akola confirmation n'okunnyonnyola obutuufu bw'ensonga naki ekyagenda maaso n'okuba nti kibaawo mu buufu obumu oba obulala. So nkakasa buli omu osobola okuba nga otegedde lwaki alien skin bagenda maaso n'okuba nti bamugirako omuziki n'okuba nti bamugamba agobe oba avwe ku stage. Abasiddiyo omusunsuzi linnya lyange agaliwo gwe mukutu kwoli liking a video eno mukwano webale nnyo webale ddala. Thank you so much.